nti okutola zaka kutukuza emaali singa emaali eyo mubeeramu emaali ya haramu kiri kitya? Okutola zaka kutukuza emaali already nga nnungi naye emaali yonna ennungi naye oba nnungi etya emikisa gy'okuba nti mugwamu eri haramu mingi. So si mbwe emaali twagibbye miliyoni zaffe 4 katuweemu zaka nedda si kyekyo. Si gibagamba bagamba nti abantu abakola emirimu mubaamu okola ki kati for example omusajja azimbye ekyakeedi awadde bayingini abasasule bapoota bayingini ne bababba kati yo omwana gamba nti twawoleza buloka ku kizimbe ekyo omusajja oyo tiyatuwa ssente zaffe naye Allah amulaba kumbe ye yazita ne bazibbiraawo. Kati emaali ebamu ebikolimo oyongera okubamu ku zaka ebikolimo ng'ebyo bikendeere oluusi egwamu nga togenderedde. Kibayita okutukuza emaali nga nnyini yo yennyini yasoose n'agirwanako mu katale n'ebantukuvu ne mbamu obulumira ne bugwamu kati zaka eno yegenda ebumalamu. So singa eri khalis yonna 10 pure haramu eyo tebagiwaamu zaka ate eyo pure haramu bwegiwaamu zaka yongera na bizibu. Emaali wagibbye owaddemu zaka baddu ba Allah bagiriddeko bagenda kukubanja lwaki watuliisa emaali enzibe yenno mu kusibulukuka ziramanzaani z'abantu watusibuluza ku maali enki sooka ojjebwa ntukubanja eya haramu boogera ku maali nga nnyini alwana ebyentukuvu obuba buyiseemu nga bwa haramu bwawa zaka bwe banaaza so si 10 ku 10 haramu eyo ne bw'okola otatenza tukula kibayita okumunyunguza ebisiriiza. Amanda solo gamunyunguza anti yo lumala okunyunguza luweebwako otuzi nga gaddamu gaddugala luweebwako otuzi nga gaddugala bwoba olivaawo dya tosobola kumunyunguza manda oyongera kuddugaza naam.